ekiraga nti ndi mu kifo kya SIPAPA. Olimu engalo? Siriimu. Siriimu ngalo ssebo. Amannya agange nze Kazibwe Budala amanyikiddwamu Omugaga omuto. Ki ekikufuula Omugaga omuto? Olina emyaka emeka? Nina emyaka nga 28. Kitegeeza kikufuula Omugaga omuto? Kinfuula Omugaga omuto kiyinza okuba nga kyali kirooto kyange nga nina okukikolerera nkifuuke, naye era wekiri nakifuuka wadde nga nasooka kiroota naye kati nakifuuka. Mu bagagga be tulinawo gwe muto. Weebale nnyo, nze mutaaliwo. Sooka tubulire, tulina ebintu bye twali tulaba bitambula ku intaneti nti bakuleese bagala kudda mu kifo kya SIPAPA. SIPAPA engeri gy'atagenda kuva mu kkomera kati ne bakututeekamu. Ani yabagambye nti ajja kuva mu kkomera? Why? Anti okusinziira ku bitambula ku intaneti. Siri mu kifo kya SIPAPA. Nze ndi byange nganze omuntu kola bizinesi zange nakukiiringa kweyagala kulya layifu yange ng'omuntu. Okola mirimu ki? Ndi bizinesi man, nina bizinesi nyingi zenkwasaganya. Tuweeyo nga bbiri. Nga bbiri esooka ndi mu transport. Obanga osobola okulaba emmoloka eziriko ekigambo Omugaga omuto, Ntebe road kweziri, Masaka road kweziri, Mumbale kweziri, ku nguudo ez'enjawulo kweziri emmoloka ezo. Oli mukozi wa motoka? Siri mukozi wa motoka. Emmotoka zino zijja zitya okuba nga gw'ozigira okola mirimu ki egyavaamu ezo emmotoka? Ezavaamu emmoloka nze nkola emirimu mingi egy'enjawulo nga we nkunnyonnyodde nina bizinesi nnyingi kati ndi ne mu ngoye nsuubula engoye eChina naye nzigira nenkwasaganya nosobola okuba nga nsobola okuteekawo bizinesi eno kati wenazinnyonnyola nyinza obutazimalayo. Omuntu omutuufu yandigambye mbu nno wasooka kuyiriba. Weebale nnyo. Okay, ate bino ebigambibwa nti nno wazze mu kifo kya SIPAPA kuba tumanyi SIPAPA ali mu kkomera ku gwa bubbi. Bw'oba ozze mu kifo kya SIPAPA kitegeeza oli mubbi. Ebyo nabirabako ono ani ng'abyogera simaayiro omuntu naye byayogera si bituufu. Nze ndi mukozi nganze omuntu era tewali kye mujja kukeera muwulire nga nina kye neenyigiddemu kyonna ekiraga nti ndi mu kifo kya SIPAPA. Nze ndi byange ng'omuntu. Lwaki oli tavaayo n'agamba ozze mu kifo kya Brian White kuba naye yali mugagga ng'azirina? Lwaki tavaayo n'agamba ozze mu kifo kya Ssemwanga? Lwaki mu byonna balondamu SIPAPA? Anti kati awo nange simanyi naye ekituufu kati ensi yonna ekimanyi nti omusajja eyo yanjogerako ebintu ebyo ayogera nnyo propaganda. Kitegeere nti bwe buzibu lwaki yayogerawo ate naye nga si bituufu. Olimu engalo? Siriimu. Siriimu ngalo ssebo. Nze ndi musajja mukozi eyeekolera ate buli omu gwamanyi nti oyo abavubuka abasinga bamanyi yenzize nkola ne wendi negyendaga abasinga bandala. Batugambye olimu omukono gwa gavumenti, sente mwozijja okolera gavumenti. Ate era nga omanyi ebigambo by'abantu kyenaba ku bannayuganda buli muntu abaako watuuka oba buli muntu alinamu kasente kakatonotono oba buli muntu gwe balaba ng'akyusiza mu mbeera balowooleza mu gavumenti naye gavumenti simbi kukolagana nayo oba buli muntu yali yeetaaze okukolagana nayo. Oli mweraliikirivu olw'akavidiyo kalumbuyeeke yatadde? Nsobola okuba omweraliikirivu olw'ensonga yayogeramu ebitali bituufu ng'ebyo yagamba nti nze akulira drones Wambaba. Ebyo si bituufu. Mwaka Wambaba meka? Ate nga nkugambye si bituufu siina kimmanyi. Kitegeeza ye ng'omuntu nti wa propaganda yayiye ebigambo bye bibozi binaakola. Kyayinza n'okuba zino ezange zenkozesa takisi ng'ate ye ze yakyusa n'agamba nti zezikola ki naye nga buli omu azimanyi kuba zirimu ebikubo bya takisi neraama kweziri ebigambo sitiika nti Omugaga omuto. Oba emisana zikola takisi ekiro ne ziwamba? Eggwanga lyonna lyajjula kamera singa baaziragala. Oyinza okuba oziggyako ebisipi. Ate zirina emisolo ssebo buli kimu ekyetaagisibwa okuba ku luguudo. Ennaku zino social media n'amateeka gajja, lwaki nobye tomuteeka mu mateeka? According to that kuba ogambye oli mweraliikirivu olw'ebintu byayogera byakusibako. Ekituufu kaŋŋambe nti ebitalina makulu sibiwa makulu. Omusajja oyo yabyogera wadde byanneeraliikirizaamu atonotono naye saabitwalanga kikulu kuba abasinga bamanyi nkuze bandaba tubasaabe wannyo makulu. Omugaga omuto oli okuteekako allegation ya
drone okuwamba abantu nga kisinga okwenyamiza bannayuganda bonna ogamba otya nti bitalina makulu tobiwa makulu? Ngati yabyogera kuba zayogera ku bintu bingi, zayogera ne ku bantu abamu abanene mu ggwanga muno naye nga si bituufu, abamu n'ababika naye nga si bituufu, kati twamuvaako. Ye ng'omuntu talina makulu ye ng'omuntu alina waagambira era saabiwa makulu. alina waagambira mbu bakuwa abasirikale buli omu akwata emmundu 12 pisito biki otambula n'abakuumi b'amagye bokka. Naye bannaye tukkirize ebintu ebimu tulina okukkiriza nti lino eggwanga lyaffe ffenna, ate buli muntu olina obusobozi okuba n'abakuumi. Abasirikale baliwo okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Bano abasirikale baganda baffe, bakwano baffe, kitegeera batukuuma n'ebintu byaffe. Omuntu yandikuumye eggwanga ddamba n'akuuma omuntu omu gwe weka. Kyogamba nkuumi bw'abasirikale mutwalo, nze nkuumi bw'abasirikale nga bali basatu. Ate na baganda bange sigamba nti kukumira, wabula baganda bange mikwano gyange. Okukusa ki ekyo kikukumisa abantu abasatu? Sina kyenkukusa oba nkugamba ndi businessman ate nga bizinesi zange ziri open, buli omu azimanyi. Olinamu obweraliikirivu? Naalibadde nabo naye sikyabulina kubanga eggwanga lyetulimu ttereevu, kati mba neeraliikirivu. Kati eggwanga ettereevu abasirikale obaagaza ki? Just byani njagala nga nze ng'omuntu angeze nga nnyina wendaze nga nsubirawo esobola okubaawo obuvuyo bw'abavubukavubuka abayaayiyaaya kuba tebabulamu. Oba olina gwe wakyankalanyanga kyo kikutambuze n'abasirikale? Singa era emisango wagiwulira dda obaga omugaga omutaali wati ne wati. Wali omitizeeko ku gundi ku SIPAPA? SIPAPA simunyiikiŋŋangako wabula ate nange mulaba bulabi naye ng'omuntu ayinza okuba tammanyi. Ebifaananyi bwe birivaayo nga mwali mu meetings. Kisoboka. Baatugambye bina accounts 72 ate nga zonna zijjudde. Ebyo byonna nga bamugambye nti propaganda, bigambo, allegations. Obubaka ki bwe wawulumbuye? Obubaka bwe naali wadde lumbuye adde ku mirimu akole, oba kati obudde bwamala nga takola ng'ayogera ku bantu, azze ayogera ku bantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo naye nga bayogera sibituufu. Obubaka bwe naali muwadde lumbuye fokasinga ku bya kukola n'akola kuba byalimu tebirina makulu. Nga tuzzeeko ku side B, omuntu ayinza okulowooza wasasudde lumbuye akwogereko ojje mu mawulire. Ate gwe simanyi, mbuye simumanyi nange mulaba bulabi nga muntu.